baganda bange abasiraamu, ekigambo mukazi ku mulembe guno gwe tulimu simanyi yo gwe kitatuuyanya. Bakazi bavuma batono nnyo abalina abakazi nga babawulira n'oyogera naga nti mpulidde. Kati mulaba ffe ababeere n'emimbali ku bituuti muyinza otwesiimisa naye nga tuli ku mitawaana ate ebagwa ku ffe beeriisa enkuuli n'atuuka n'okuganza nsaasira ne bosomesa. Omukazi ayinza okukugira bw'ati naye gwe oliseeka guliseeka ki oba seeka n'abokujjamu abo be baki ntegerekisi bazibu nnyo kye bayita omukazi kyetaaga kugumiikiriza. Kati oyo akutuuse akuvuma bambi gumiikiriza akuvume gumiikiriza ate ogenda mukola ki? Nabagamba omulundi ogwayiti omukyala buli wakuvuma sirika, era bwamala okuvuma bwoti muge nti alhamdulillah neyanziza nnyabo. Gwe buli wakuvuma tolaga nti onyiize, embeera gikuulinga ebeere down omuga alhamdulillah jazakillah khaira Allah akuwemu bulungi. Ekirala beera mugumiikiriza. Ekirala bw'onooyagala okukola osiimisa omukyala togenda kuva mu nsi ng'osiimisiza omukyala. Omukyala kolanga kusiimisa Allah kye yagamba, so si kusiimisa muki? Nabbi okubalabanga be basinga obungi muliro mulowooza kyali ki? Bawakanya tebasiima basajja be bakolera. Kakati gwe onoofaayo olabe nti nkoze buli kimu omukyala asiime. Omukyala gw'oteeka mu nnyumba matiribona ennungi ate n'akubanja kalina n'akuvuma ekiro kyonna naganze wano njagalawo kalina kati. Tebasiima bye bimu ku butonde bwabwe bwetakola ki? Bwetasiima. Kati ate ab'omulembe guno gwe tulina, omulembe omufu, abatamanyi basajja baabwe babawolongola, kubanga Katonda Allah yawa omukyala amaanyi mu maka ate gaataawa musajja. Allah yawa omukyala amaanyi mu maka gaataawa musajja. Okimanyi nti osobola okuddayo awaka n'okonkona n'atunula mu ddinisa bw'ati naga ddayo gy'ova, naye ng'ennyumba yaani yo n'akubuuza ebibuuzo ng'oli bweru oyimiridde naga ovaawa oluddewa ddayo gy'ova tojja giyingiramu. Agamaanyi Katonda yagakola ki? Yagabawa. Ogula engege eyo n'akuwamu supu n'otale wadde omuwula n'ogwo akoze eki? Ogenda kugwa mu ntamu. N'ogula ennyama eyo n'akuwako ekifewa. Omukyala lumu yasuza bbe ebweru ku shedi, omusajja n'akonkona, omukyala n'agaana okuggulawo ng'awulira bw'ati amulengera bw'ati mu nnyumba yeetala, n'agaana okugula. Omukyala ne yeebaka ne bukya, omusajja ali ku shedi bw'ati ko yasula, empewo yonna neemuggweramu. Akati bw'azuukuka ku makya omukyala naggulawo ne yeefuula alumiddwa ennyo, n'amugaa bambi taata w'abaana n'osula ebweru nga ndi muno n'otankonkona kuwulira. Aga bambi yingira saategedde, yingira nkuwe ku kyayi ku mpewo ng'omusajja asirise bw'ati. Naye omanyi kye yakola omusajja? Bwe yamala okwebakamu bw'ati n'awummula, kye yakola yaleeta bazimbi n'abagamba mugibambule, yonna ne bagijjako amabaati ne bagikoonakona n'atambula addeyo amusuza ebweru omulundi omulala. Agamaanyi Katonda yagawa baki? Bakyala tebamanyi baseeka, era bw'oleeta obwaseeka bw'omu maka
noga abantu nze gwe bawulira amiiru mu maka teri bwamiiru teri bwahaji mboli musuubuzi nnyo akutya nnyo n'obusirikale tebukola ogenda okulaba omusajja jjeno bamufukamiza ago ge maki ge maka Katonda yabawa amaki amaanyi ntegerekisi bali mumuyinza otulanga tubeere ne mugaa nti andowooza abo beesiimye waapi bizibu byennyini ebyamaanyi aga nkusaasira mbunaaba oliseeko osomesa basiraamu nga balabye kakati Allah akuwa buwi mukyala kalimu okutya Allah alimu ensa n'akuwulira kali gwe baba bakuvuma bitono ekizibu ekisinga mu maka ekyo ekyokuvuma kitono bwe mwali mulabye ku kizibu ekisinga obunene mu maka wali olabye ekizibu ekisinga obunene mu maka kwe kusanga mukyalawo nga yeebase n'omusajja ate mu nnyumba ye ekyo kyokuvuma kiwewule kitwale nti kiki kitono niye waliwo omusajja okusanga mukyala we n'omusajja ate mu bikunta n'omusiguze ekyo wali okifunyeeko weebaze Allah n'ebino ebyokuyomba n'akuvuma n'atasiima ebyo bitwale nti biri simple bwe butonde bw'abaki bw'abakyala bavuma bajerega bakakanya bwe batyo bwe butonde bwabwe naye gwe bagumiikirize era Katonda wakuwanga omukyala omukakkamu oyo olina zaabu naye ab'ennaku zino abatandika n'okukwata ku ssente ne bajja mu akeedi ne balinnya ku nnyonyi ne bagenda e Hong Kong ne China bazibu okumuga nti ŋŋambi bumulowooza bajjajjaffe baalina maanyi ki ge baafugisaamu abakyala ne babasuza mu nnyumba emu nga teri afuguma maanyi kyago bano be tulina bano n'ategeera butegeezi nti ogenda kuwasa embaga n'agirinnyamu ate naawe n'otya noga omukazi tayagala nkitadde ojja kundeetera ebizibu n'ategeera butegeezi nti ono ali Masaka n'amulumbayo naye nga bajjajjaffe mu nnyumba egi bana abatambulamu nga bwayagala ono n'akimanya nti ono haaji seeko oba muwalimu oba haaji yeebase ne maama gundi nga tanyega naye ab'ennaku zino akitegeera kizibu mulina bagumiikiriza ate musigale nga muli basajja awaka beeramu n'emputtu ku bintu ebimu mukyala alemenga kusalirawo kutegeerera naye omunaagira munaye tukoze tutya nti sikulaba kenkukwata ng'owasizza naawe n'otya wasa bw'oba olina obusobozi era oyo omukyala akuvuma mu bulimu ku ddagala erisobola okumutereza ekintu eki kumuzzaako bakazi ate bw'obazzaako ate abamu batereera mukazi agenda n'akujooga nnyo ng'omuliko bwogu amanyi tolina gy'oddukira nagaddayo gy'ova naye omuntu alina abakyala ababiri omukyala amatu gabeera bweru wookonkonera n'ataggulawo bamutema ennamba oddayo naye gwe amanyi nti akuliko bwogu okonkona akusiruwaza yeebase bw'ati awulira ate onoologawa naye bw'ategeera nti bali aba amatu gabeera bweru wasuuliramu obugayaavu oddayo gy'okola ki gy'ova naye kati gwe bambi alina omu we bakubuuza wasuzeewa oddamu oti nti mumuzikiti mu ddalasa naye ffe abalina ku haqqi okyusa bukyusa oba ngenze Makka ngenze Madiina ngenze Jidda naye mmwe abeekuumira mu kibuga eki akati mwe temulaba eppeesa lino bw'osiba ennyo eppeesa mu kituli ekimu kituuka nekikola ki ekigaziwa lwaki osula ekyo kankireke